Edison Kamwesigye yasitula okuva mu Uganda ku ntandikwa ya December w'omwaka oguwedde n'ayolekera ensi z'ebunaayira apakase ku nsimbi enzungu oba oliawo asobole okukyusa obulamu bwa famire ye. Ensonga z'olugendo lwe yazeekuumira nga za kyama nnyo nga ne mukyala we Caroline Mukiza mpaawo kinene kye yazimanyaako. Yagenda 8th December 2025 yava mu Uganda naye nga tayambolera waki yali agenda oba kiki yali agenda okukola. Kyokka oluvannyuma ng'omwami we amaze okufuluma eggwanga, Mukiza yatandika okuwulira eŋŋambo nga Kamwesigye bwe yali ayolekedde eggwanga lya Russia. How he went, I asked them about it from my sister. I was like, which company did he go with? Because me, I didn't know. You know, men don't usually reveal all that information to their wives. And the sister told me, Edison did not go with any company. So I was like, how did he go? He told me somebody approached him and another friend, and told them, you know, there is a gig in Russia. And they were like, but Russia is war, like, and how shall we? Like, no, you're not going to do that work. You're going to be a driver or a security guard. Oh no. Addamu okuwuliza bbaawe nga 15 omwezi oguwedde era n'amutegeeza ng'omulimu ogwali gumututte bw'ataagusanga wabula nga yali ayingiziddwa mu magye ga Russia. Sindikira message n'agamba bwe batuuka eri ne babasayinisa contracts z'amagye bagenda kulwana n'agamba baba deployinze bagenda mu field okulwana ng'agamba munsabire ebintu birabika si byangu. Olwali 15 15th January 2026. Kwolwo lwe yasemba okuwuliza omwagalwa we ng'amawulire ge yaddamu okufuna gaali gaakumubikira nga bba bwe yali afiiridde mu lutalo lw'emmundu oluyinda wakati wa Russia ne Ukraine. Onawulira mu mukwano gye nga bangamba nti yafunye obuzibu mu Russia. Ebakoza buzibu ki ne bangamba yafudde naye ebifaananyi kale nga kwebiri nze wadde saabirabira waawo naye nga kwebiri everywhere. Kamwesigye bw'afiiridde nga taata w'abaana babiri. Abaana bano bato simanyi kye ngenda obakolera okusoma buli kimu kyekyetaagisa simanyi naye nsaba gavumenti bw'eba erina kyesobola okukola. Embassy ya Russia bw'eba erina kyesobola otukolera tusaba babeerewo kye batukolera. Kati Kaluma Nywera ali ku kyakulaba nga famire ekomyawo omubiri gwa Kamwesigye guziikibwe mu bitiibwa. Nsaba gavumenti bw'eba erina kyesobola okukola ne tufuna omuntu waffe bwe tusobola omuziika mu bitiibwa. Wadde nga Mukiza akaguwa akasibidde ku ssuubi eryamuweebwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Henry Okello Oryem, kyokka ffe bwe twogeddeko ne minisita ku nsonga y'emu atutegeezezza nti gavumenti nayo mpaawo ky'amaanyi kyeyinza kukola. Honorable Okello Oryem nafuna essimu ye nenjogerako naye nampuliriza n'angamba we na information yonna nemugamba kale sigiina yonna naye gyeninako nsobola ogisharinga naawe n'agamba yes gisharinge nange nsobola okulaba bwenyamba naye musindikira kati tuli awo tulinda kivaamu. The government of Uganda doesn't have capacity to repatriate bodies of Ugandans who lose their lives abroad. He's not the only person. Even there's another person who died in Dubai recently. There's another person who died in Saudi Arabia recently. And that's why we tell you have to go to the official channels, making sure that that agent that is taking you abroad becomes responsible for your health and for your return home if you die. Minisita Oryem asinzidde wano n'ayongera okukuutira bannayuganda okwewala okugenda mu mawanga agatalina ndagaano na gavumenti ya kuno ku nsonga z'abakozi. I've always told Ugandans to desist traveling abroad, to do works abroad, any job abroad, unless it's officially sanctioned by the government of Uganda. That means that we should have an agreement with the country you're going with for export labor. And I would say that if you do that, you go there at your own risk. Kamwesigye bw'afiiridde ng'amawulire ga Russia okukozesa Abafirika mu lutalo luno geeyongera okubuna
ng'okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa omukutu gw'amawulire gu CNN, Bannakenya, Bannayuganda, Abanigeria n'abalala be bamu ku basinze okugwa mu katego ne beesanga nga batwaliddwa okutokosa emmundu awatali wadde okutendekebwa.